Aya. Owayo tuli kukyeno. Eno tuli eno noonya muti gw'abateeketeeke gwe baakozesa oba omuteeketeeke gwe yanaaba oba omuteeketeeke omuti gwe yateeka ku baloti gwene mu kunoonya. Era essaawa zino guno gwa mwanyi togutunuzaamu guno gwa mwanyi guno ogw'emwanyi gugagawazizza bannamassaka gugagawazizza bannayuganda bangi ate guno mulungi nnyo guli gwa ffene gw'olaba gwa ffene guli gw'olaba muvule mulungi mulungi tukyanoonya jangu nkutwale waliwo na guno gwa mapaapaali gwe nnoonya noonya muti gw'abateeketeeke si gwa mpuuga gwa muteeketeeke omuteeketeeke noonya muti ow'ekitiibwa omuteeketeeke kati ate olaba guno gwa mupaapaali guno ate waliwo guno wogukoonako gukaaba amaziga guleeta omusaayi kati guno gulabika mpoga gwe yakozesa oguli mukaaba amaziga gwe muti gwa mpuuga si gwa mpuuga yagwesibako soko guliriza omuti guno gukaaba amaziga buli lunaku omuteeketeeke lwaki yagukozesa omuti gwekokola mpuuga ogukozesa gukaaba amaziga era ogukoonako bwoti ogulaba amaziga gaagano wano gukaaba amaziga ne gukaaba n'omusaayi lwaki omuteeketeeke yagukozesa so essaawa zino abateeketeeke bonna mikwano gw'omuteeketeeke nekyogerako nadda ne mbagamba omuteeketeeke yakozesa muti ki n'ekyomukisa omulungi kwali tekuliiko bibala tegukula gukaaba amaziga kuba sinawulirayo muteeketeeke nti banzibye sinawulirayo eyajjidde ku kaadi y'omuteeketeeke nti bamubye akalulu teriiyo ekyebbeeyi kiba kya bbeeyi omugalatiya tebamubye kalulu bamuwangudde bulungi bwe wawuliddeko nti banzibye era owulira balutamaguzi banzibye era owulira naye ne mukwano gw'omuteeketeeke ow'emityana finito omukyala gyesibaagala ow'emityana naye mukkakkamu waali tegeza bakubye omuteeketeeke ne mikwano gye n'omuti gwonna guno nkugambye omuti gwe guno gwe yakozesa gwe guno omuti tegwafunye wadde n'ombaka gukaaba amaziga baagukozesa nga tegwagala guguno bakozesa omuti nga tegwagala gukaaba amaziga guguno teguteekako bibala naye guno mupaapaali era essaawa zino twetolola muno mu nnimiro muno omuteeketeeke alina kukola ki obudde buno omuteeketeeke ali enkwe kyekigenda okumugjayo kulya nkwe azirya atya yeefuulire abantu be ekibiina kitunde si kwefuula abateeketeeke bonna General Museveni yagamba yajja kumalawo kibiina kya Kyagulanyi kati ng'ate waliwo abateeketeeke abagamba Kyagulanyi yajja kuba baki bateeketeeke kati ate essaawa zino abateeketeeke beekubye ne badda ne mu nsiko kati obudde buno abantu abali mu kibiina ky'omuteeketeeke tebaagamba nti kize n'amaanyi mangi nnyo kigenda kumalawo nnuupu bakole ki buli muntu wenna nga wajjira ku kaadi y'omuteeketeeke nga yagikuwa n'akugamba nti muti gwe gugenda okukuggyayo guno muti gwaliko omuti naye okimanyi nti bagiyita embuukuuli essaawa zino kati kyafuuka ekitittiti naluku kati tebaabanyonyola kiki kye baabawa babagamba muli tebamanya muti ki guno baabawa guno guvaamu amaziga googuno era n'obulandira bwa buubuno babumyufu bukaaba amaziga okufa obufi kati essaawa zino omuteeketeeke kyalina okukola kiri ekintu eki kimu yetondere bannayuganda omuteeketeeke yetondere bannayuganda nga mukwano gw'omuteeketeeke yetondedde bannabusiro omuteeketeeke oyo ow'ekitiibwa yetondedde bannabusiro n'omuteeketeeke yetondere bannayuganda olw'ensonga bannayuganda balina bye balaakinga bannayuganda balina bye baagala bye balaba nga si bituufu abateeketeeke bano
bannayuganda tebabayiriddewo mubiri. Omanyi nti waliwo n'omusajja akaziwe Bashiri Bazira yagamba bannakawempe ngenda bayirawo mubiri, naye tamanyi ti bannakawempe teyabagamba mubiri kika ki. Kati ate n'omuteeketeeke yabawa omuti nga tabagambye muti ki. Kati feno katulime omuteeketeeke katulime omuti gwe tugujje ne mu nnimiro zaffe. Omuteeketeeke agende yegatte oba afuuka kondakita. Kambuuze obudde buno ekibiina kya Mpuuga okirabawo? Si kibiina. Ekibiina kya Mpuuga si kibiina. Amazima googerwa. Okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi wano mu Uganda, okuwandiisa political party wano mu Uganda si kyangu. Nga n'omulasita omu Kyagulanyi eyamuwa National Unity Platform asula ku ntujjo ku kibiina kye, gwe omuteeketeeke wiiki mwezi gumu mbu simanyi bakuwadde ekibiina mbu omwezi gumu bakuwadde ekibiina ky'ebyobufuzi mbu olw'okuba oli muteeketeeke. Era wano leka mbabuulire kino ekigambo. Omanyi nti akasajja kanga Shoma singa kavaayo ne kakola ekisabo oba ne kakola kyaki oba ekkanisa, omanyi nti kayinza okufuna endiga. Anti ke kavaayo ne kagamba ekibiina ky'omuteeketeeke wekireetayo omuntu ne w'abangu oba omuteeketeeke okuwangula Masaka agende mu faamu amuwende. Ababaka 8 talina gwe yakuyeeko n'omu. Yetondere Nuupu. Gwe wawuliddeko abali mu kibiina ky'omuteeketeeke nti baba byakalulu. Kati omuteeketeeke yetondere Pulezidenti Museveni oba Kyagulanyi? Kyagulanyi talina buzibu. Pulezidenti Museveni talina buzibu. Obuzibu bwe buli bw'abantu abateeketeeke abali mu kiti ng'abateeketeeke ab'ebitiibwa abateeketeeke abo. Era buli munnayuganda wena ng'oyagala enkyukakyuka weewale nnyo abateeketeeke, weewale nnyo ab'ebitiibwa bazibu. Buli munnayuganda wena ng'oyagala enkyukakyuka weewale nnyo, owuliriza, n'okunyuka kanyuke. Buli munnayuganda wenna ng'oyagala enkyukakyuka osobola okuŋŋamba tubeera ku mwanyi zino ziraba, osobola okumpaayo sitatimenti z'abateeketeeke lwaki Masaka ekungula emwanyi ennyingi. Obadde okimanyi nti Bukoma Nsimbi esinga okukungula emwanyi ennyingi mu Uganda ne kuddako Mbaale. Abateeketeeke tebalina kye baayogera ku nsonga z'emmwanyi nga batwala factory entungamu. Abo abateeketeeke abo. Kati ebyo byonna ebintu Abannayuganda babimanyi nnyo. Ebitaano bimukosezza. Si bitaano byokka, n'enkwe. Omusajja alya mu munno olukwe yamufuula loopu. Yamufuula loopu. Owuliriza nga muteeketeeke yamufuula loopu n'amufuula komishona. Kakati ekibiina kyennyini ekimugamba owaayi tukugobye ku bwa komishona steppingako ki down n'agaana. Abalonzi mubayita basiru, abalonzi mubayita basiru, era olwagaana kooti y'abantu n'esalawo. Kati political career n'eriwa? Political career eyo zibye obiraba wa obudde buno? Kibinnyo kinnuma. Si political ya muteeketeeke ng'omuntu, ne political career ey'abantu bonna abali mu form of abateeketeeke ab'ebitiibwa. Lwaki ngikozesa nnyo ekigambo abateeketeeke? Mengo eyo yakuza abantu mu byobufuzi. Ekituufu kiri nti Mengo yateekateeka abantu mu byobufuzi, naye essaawa zino nyinza gwandaba Mengo abateeketeeke byeyateekateeka bakuze. Kati tusaba Mengo eteeketeeke y'abavubuka egenya abato, kubanga kati bali abateeketeeke bakoze ki? Bagenzi bakuze. Kati twetaaga eteeketeekeyo abavubuka abato nga balungi bajje mu byobufuzi. Owaayi twogere ku Lutamaguzi akaaga agaba mu byaka. Amaze emyaka emeka Lutamaguzi mu palamenti? Myaka nga 3. Ebisanja 3. Emyaka 15.
Tamaguzi mutano gwange ayogera ebintu ebirungi. Naye Lutamaguzi ekizibu kyamugwiridde. Ekyagwiridde oyo yekka ne kigwira ne Nabosa emityana. Lutamaguzi kyalina okukola kwekyawa emyaka 15 nga buli mu mwezi ofuna emiliyoni 40 okumala emyaka 10 n'emeka. Bannayuganda leka mbabuulire kino ekigambo. Buli mwaka buli mwezi ofuna emiliyoni 40 betwakalonda ekisanja kino nga bakayingira we bati mu parliament bagenda kubawa emmotoka ya miliyoni bimeka 2 emyaka 15. Lwaki tokakkana? Akakkane ataga abamulonze ne bamukyebu yekyawa akolenga Museveni olwabagamba munzibya akalulu ngenzeewa ayimbire ensiko basajja bakulu be babamu abateeketeeke. Emyaka 15 oyagala ki? Semujjo emyaka 15 oyagala ki? Emyaka 15 nga kitegeeza wagenda okusandika okwesimbawo nga nange sinatuuka yadde okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Kati ne Semujju Nganda naye bonna Semujju Nganda Barnabas Tenkasiimire Siedole Ssekikubo emyaka 2 emyaka 20 naye emyaka 20 nga buli mwaka buli mwezi ofuna essuka emiliyoni 25 oyagala ki? Bagende balimu jangu nkuyise wano ebintu bino Mengo yebikola. Nja kwebaza Katikkiro wa Buganda. Katikkiro wa Buganda yatugamba mulime emmwanyi. Kati be bawaguda akalu balime emmwanyi. Katikkiro wa Buganda mu kutugamba tulime emmwanyi, buli muntu yenna nga bakubye akalulu tulime emmwanyi tuve ku byobufuzi tuzimbe abaana abato abagenda okusobola software yaliwo. Geno Museveni mu myaka 2 olwalabanga ebigenda okuva mu kulonda si birungi nayingira ensiko emyaka 5 ababaka ba palamenti obalaba era nsinzira wano babakubye nze nayimira ne ngamba Sewanya natagenda kuwangula ganya Sewanya nangate nabagamba Sewanya tasobola kuwangula kalulu. Kyagulanyi buli kyakoze akikoze. Kyagulanyi buli kusomeseza Bannayuganda. Kyagulanyi buli kimu akiganye Bannayuganda ekyokukola. Era nja kwebaza Kyagulanyi okubanga akyusizza science ne politics owa Uganda. Fine bamukubye akalulu naye nakyo tukimwebaliza akikoze. Era essaawa zino obuzibu buli ku Bannayuganda bennyini. Leka nkubuulire babanja ki Kyagulanyi buli kimu yakibagamba. Obuyinza buli mikono gyo. Genda olonde akalulu ku kabbeeyi okusinga nabali. Essaawa zino omusajja asinze okubanga ayogera obulungi mu palamenti Semujju Nganda bamukubye akalulu. Abantu bonna abali mu kiti nze Kyagulanyi okubanga teyawangudde okubanga bamuwangudde ku bitundu 71 ku buli 100 kyannumye kibi. Naye again obuyinza buli mu ngalo z'Abannayuganda. Power belongs to people. Amaanyi gali mu ggwe. Buli muntu somesa munno jangu tugira tugenda enfulambuza. Buli muntu obuyinza buli mu mikono gyo. Bw'oba tosobodde kwerwanako ompuliriza. Bw'oba tosobodde kwerwanako Kyagulanyi tagenda kulwanirira. Okujjako Kyagulanyi akoze ekintu kimu abasomesezza ekituufu ekyokukola. Kati temulina kimu mubanja. Abaka ba palamenti twabagambanga bannange mwegatte ku Kyagulanyi mwongere okusomesa ebintu nti omubaka wa palamenti yenonyeza kalulu ke mu constituency ye. Omubaka wa palamenti yenonyeza ekyabwe mu constituency ye. Ne wabanoonya abagamba kimu people power our power tanonyeza president tanonyeza Kyagulanyi kalulu. Kyagulanyi olwamusinza amaanyi nga tebamanyi nti basobola n'okusinga ababaka ba palamenti abanuupu amaanyi kati bakaaba. Njagala bakaabe bakaabu busungu banyiige. Bannayuganda obutanyiiga ne bammemba ba palamenti banyiige. Sewanya n'omulaba nze nasanyuka nnyo anti ke kabondo kabateeketeeke ako ka Sewanya ke kabondo ako wadde alya n'abateeketeeke
Sewanyana, Muwanga Kivumbi, Mpuuga, Seggona, obwo bwonna obubondo bw'abateeketeeke kati Kyagulanyi abukubye. Kati Kyagulanyi naye okuba obwo abakubye ffenna tubifiirwe. Kaakati ate ne Museveni n'akuba ani? N'akuba ate Museveni n'akuba Kyagulanyi, Kyagulanyi naye n'akuba abateeketeeke. Agamba kale bagende bateeketeeke. Kati ffenna tubifiirwe. Bali ku ttiimu ffenna tubifiirwe. Erias Lukwago akaluko kalabo. Sikirizaganya bonna era sikirizaganya na Munnayuganda yenna kuddamu kulonda Erias Lukwago. Ne Lukwago naye bamuggyeyo. Sikirizaganya Munnakampala. Kambasomese. Erias Lukwago. Erias Lukwago. Munnakampala wonoddamu okulonda Erias Lukwago. Ogenda kukaaba amaziga. Nze nkubuulidde. Emyaka 15. Banneke babajjeeyo bakulu banne naye bamuggyeyo agende. Bawummule. Batandikewo emirimu emirala. Ate leka nkubuulire. Tomanyi kye kitegeeza. Okubanga Kampala ogiyingiramu nga mulimu enfuufu. Ekibuga capital city of Uganda. Abantu b'e Nateete osaasira b'e Nateete. Era ow'e Nateete wonna olonda Lukwago. Ate gwe oli mubi nnyo. Nateete erina enfuufu obanga ali e Masaka. Nateete erina ebinnya obanga ali mu Kampala. Kati gwe ate oli mubi nnyo. Kati ate bwe ntunuulira ekifo kibaddemu Ssemujju Nganda. Enfuufu eri erina kyogerako ne mbagamba enfuufu eri mu constituency ya Ssemujju Nganda. Gwe tonagendako Bbuto. Vva wane Namboole we muyitira nga mugenda ewammwe. Tonayingirako mu constituency z'omu byalo bya Ssemujju Nganda. Era nabo bagambye kati ngaawe kye baakoze ekyo mugobe abantu abo.